weekend yennyini era omukulu gwe bayita Nobert Events nga bw'omanyi weekend eri nga tugimaliza yalina ekivulu kya Alien Skin era ekivulu ekyo ye ng'omutegesi agamba ekivulu kyakolera ddala bulungi wabula n'ategeeza ekivulu ng'akitegeka mu holiday yali badde akubira ddala ssente enzibu kati mu mbeera eno Nobert Events bangi ne batandika omukubamu ebituli ne beebuuza ekivulu kyakola oba tekyakola. Nobert Events kwe kutandika okunoonyereza kubaakubanga ekivulu kye bwe yagwira ku full figure. Wano nno kwe kutegeeza mu wiiki eno nti full figure ng'ayita mu bannamateeka be ayagala kuba ate ng'aloopa full figure olw'ebigambo bye yayisa ku mukutu gwe yaliko gwa Salt TV ng'agamba bingi nnyo ekivulu abanaagendayo mugenda kubanga mubbibwa. Kati omukulu Nobert n'agamba $2.5 ku 3 zayagala bamusasule. Olwaleero ne full figure ng'ayita mu bannamateeka be aba Ergon Advocates ategeezezza omukulu Nobert Events bw'oba ogamba tugenda mu musango ng'ondoopa weetegeke byonna ebiddirira. Annange full figure batandika bwe bati kati ekiroopya full figure yalabula abantu bonna okugenda mu kivulu kya Alien Skin era Nobert agamba nti abantu obutajja bangi nti byali bya full figure yalabula abantu bwe bati era njagala bategeeza bw'oba owulira ng'olina essimu gy'okooye eriiso oba nnyindo owulira oyagala kubeerako mu ddwaliro okufuna damage olwaliro genda erugogo bwetambula genda erugogo bwezaba kibalangira nti tayirira live psychological ategeera aba alina okutegeera ojja wanika essimu tojja kugizaayo ate byamaanyi oludde okulepingibwako gwe genda erugogo ojja kukiwulira ojja kukitegeera nti bali n'ebyempaka ebandepinga nga myaka gye mbadde nnina essimu bw'oba ogikooye ng'olira tegyetaaga oyagala kunyinde sasa tukemu efuna akalinda minyira akapya owulire liisa maaso olina mangi galaba nnyo according to my way according to my search I know change ogerako nkimanyi bw'oba owulira ng'olina essimu gy'okooye eriiso owulira amaaso galaba nnyo oyagala gaveemuko ennyindo oyagala kufuna akalinda minyirako okubiri oludde kulepingibwa funa ebintu by'ogendamu bibeerayo n'owulira nti bano babagyemu akapale kasigadde wano bali bagudde mu mazzi aya kati Nobert Events agamba ku bigambo ebyo noba omukulu omukyala full figure byeyogera bye byaleetera ekivulu kyo obutatambula bulungi ate mu kusooka yagamba ekivulu kyakola akitegeeza ekivulu full figure yayongerako na bino mwemba temwagala kuwulira bana mfe tujja kwogera batuvume naye tujja kwogera tujja kusigala nga twogera ogenda kunva ogenda kinkole bwoba weetera jangu nkube anti mukubaakuba era mukuba bapalaso ebyo era nagamba ne palaso tolanga bapalaso bakuba ajja nkube ate mmanyi bulungi amanye eriona iranda be baffe ajja nchapeko buchapi bonsanga ngano nsirapinga temana amwetera ndi mubula mulekerawo kyakali n'okulwana tugenda nzibweto twayogeranga twagamanga ba Moza Radio twafirwa Moza Radio talidda mu bulamu kulwana troya mukwata na mugunda wansi akantu ne kapika papa twafirwa AK47 na kati tewali amanyi kitufu kyamutta twafirwa wano muvubuka bagamba mbu oba barabara bamukola ki muvubuka nafa kati ngugamba ekigambo kulwana na kibi bana badde mu town mwe akola drive yo na ite abasirikale bagamba muyita mu bintu by'abantu byonona mulinyirira business z'abantu mugwa mutambula bumulaga ekibuli mwenjeera mubaga agafuba agatakola mbu full figure yavirako ekivulu kya Alien Skin okusala okusinziira ku mutegesi Nobert na bino yabyogera full figure bomanche naitamu abakama bango manche bankola gwe okusandinga nawo veyo manche nakolebwa fetu ino bulumi bwe mutamanyi mmanya bakulu kye bankola bali watanyombesa bali bagala oyige kati mwe moto msa kufumitsa namugamba ngaba twafira Mazare tusolo fira omwana mwana mbe kuwana lwana yo tali muntu mutegevu alwana emotoka muziki bya muziye ndabirwamu oba bali bebaze kubida bagladiator kale byebimu ku ebyo full figure Nobert Events ye byagamba byayagala full figure amulirire $3 Nobert agamba atya bwayagala kusomesa full figure akome ku ye okumanyira osokomu sagala sigambe nti mugobe kubanga ensonga zange zigenda kukwata wansi ne waggulu naye nkwegayiridde maama Makula Susan togeza wadde neddakiika n'emu ndekeramu full figure mukukwatire mukko ndekera full figure nkwegayirira togeza n'oyingira mu nsonga zino ne muzeeyi bugingo mbegayiridde ekimala full figure blackmailiriza abantu pastor bugingo kyogamba gy'oli obeera musanyufu n'owulira nga omuntu full figure ayimidde n'avumba president Museveni ne General Salim Saleh n'abayita emirambo n'avaayo n'avuma General Nalweyiso ye muntu gwe mwagala okushirudinga mumundekere mbegayiridde eyo okusaba kwange kugenda wa pastor bugingo ne mama kale yoyo nno Nobert Events
ekivulu kyakola oba tekyakola Nobert? I just want to teach her a lesson and I will. Njagala $2.5 ogenda kutundako ku kizimbe nange concert ye hoteli yange gwalowooza mbwe kinjogezesa bwentu kubanga saafuna nnyo kati ne kino kankyogere wano wadde nalaba abamu abafuutu soja nga babyogera nagenda okuyingira concert ya Alien Skin nga nze ku mulyango omuntu asooka nsolooza magoba ng'ata nayina abagagga bange bana nga buli omu yagula emmeeza 10 ng'ate tebajja na kujja nange Nobert akyagamba full figure. I have already instructed my lawyers, not lawyers. Njaga era babuloka mutandika okunoonya ku full figure nga bukyali. Teri agenda mu bailing out. Njagala sente. Njagala ddemu okutegera nti waliwo ebigambo by'ogenda okwogera ng'ebyekisiru ng'oli mu ssente zo mw'ozannyira. Eyo statement avudde yagezeko kugijjawo olwaleero. Lwakuba nti nze nganze omuntu nze mujjonkezi wange kati ebigambo bye bino ebituufu kulwaki full figure tanjagala amanyi bwe yali alimbalimba bano nti atuuka ate nze bwe ntuuka mpita nawo alina waakonkona wessikonkona kugenda muwandikako ebbaluwa egi ne bamusamoninga taddangamu kusiba tikitooka. Njagala ombuli yali azzeemu kusiba tikitooka okuva ku donasiya. Njagala omumbule nga yagendako mu kkooti ne bw'atutta omwana mu kkooti. Ekyokubiri okimanyi nti no tatu oyo ku secretariat ye naale mutalinnyayo ebigambo byayogedde ku TV ng'akolaga nti Alien mulungi nnyo bikoze bitya abyogedde kusanyusa mugagga Hamu ne Seeka Yasini yaliyo mu concert yaffe abantu be nali mmanyi abasobola okubeererawo full figure bonna bali bali bamulaba bulabi bati ngenda okukunyigira mu kasonda full figure ngenda kuwetesa round about. Embeera yeeyo eya Nobert Events nenga ye full figure agamba ekyamwawula ne Alien Skin kyali biki nze bizo nafuna bifuna ne wannamyalo namyalo yalitanga $10,000 n'okwata sente z'omukazi n'otayimba omukazi n'antuma Jennifer ddayo n'olita $10,000 n'otalinnyayo ng'oza nze mbeera nkyalina mukwano ne namyalo baba bandowooleza ki ekyanyamba nga mbagamba mujje tumaba kintu bazireete tumagundi kati ne bw'oyogera erinnya lya Alien Skin mu maaso ga namyalo basirikale bakugjawo lwaki bwensigako obukyayi obwenkanaawo tetubogerako tetubaagala ffe tubogeddeko ne tubapushinga tubogerako with love ebyokulwanalwana singa Alien Skin njagala bateekayo kiripu eyo singa omusajja yakukubye singa oliwo kuba alina right bagambye oganya basirikale bagambye oganyi mulinyenya abantu wali bagudde banzi malinyenye business z'abantu zifudde bw'okola drive egasaani which kind of that drive njagala gamba KMP abayimbi abayitanga mu kibuga bakola bi drive